Mukwano gwange ggwe ali eyo yeekumira ku Yugi Updates TV nyongera mu maaso n'okukulamusaako yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo ggwe mukwano gwange ali eyo. Ebyakagwawo mu kitundu ky'Ekiteezi nga woba bitegedde nti nno Kasasiro we yakoze entiisa mu kitundu ekyo ggwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati wenjogerera embeera tennaba kubeera nga etereerako n'omuno n'akamu wadde nga baleese big grader twakalabayo kimu ekigezaako okuba nga kiyiikulayo ku bantu nga tusuubiza aliyo abantu abakyaliyo abaabundukuliddwako olusozi lwa Kasasiro. Tuteebereza nti nno amayumba mangi agaabulikiddwako Kasasiro ono era bangi tebannabanga kubanga bakubikako kya mulubaale. Abatuuze bali mu kweraliikira bannaabwe batalabako. Abaakafa tebannategeerekeka muwondo ggwe mukwano gwange ali eyo yeekumira ku Yugi Updates TV naye nga gwe ky'oba omanya nti embeera ya ntiisa mu tundutundu ly'e Kiteezi gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Jjukira nti nno kuwaako ku details omutono, gavumenti mu 1996 yasalawo okufuula Kiteezi okuba nga efuuka landfield dumping site okubanga garbage ezi zonna gye zikuŋŋaanyizibwa zonna eza disitulikiti. Njagala nkulaga ensobi gavumenti gye yakola. Disitulikiti division z'5 mu kibuga zonna Kasasiro akuŋŋaanyizibwa wali eri mu Kiteezi okuva mu 1996 newankubadde dumping site eno eriko acres 36 ezidampingibwako Kasasiro okwo, naye zonna zaafuuka dda ensozi. Okusinziira ku Kasasiro gwe badde bajja baziteekako zaafuuka dda ensozi. Ekyawaliriza gavumenti okwenkweyalinga eka endala 136 basobole okuba nga bakonstructingayo dumping site endala mu disitulikiti y'e Duudu Mukono disitulikiti nga balaba eno eriko acres 36 eri mu Kiteezi tegenda kubanga esustaininga garbage yenayena gwe bateeka ku kitundu ekyo. Bakuŋŋaanya mu divisions ezikola Kampala, divisions 5 gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. So kino bakyogerako nga omanyi gavumenti yaffe ebintu byonna ekoma kubyogerako bwogezi tebiteeka mu nkola. Kaakati ebbanga lyebamaze nga bakyakirowoozaako, Kasasiro atuuse ekiseera jjukira kuva myaka nga 10 emabega tubadde tulaba busozi. Akati okuva ebiseera ebyo Kasasiro ono yali yafuuka dda olusozi naye ate nga tulaba waliwo n'amayumba agaliraanyeewo naye nga go gali wansi nga wa Kasasiro, nga kitegeeza Kasasiro ono yakula n'asukkuluma ne ku mayumba gazimbiddwa okusinga ku busolwa bw'amayumba. Akati olunaku ekiri ekikeeseza olwaleero yabumbulukuse n'ayiikira amayumba agamu ne gagenda ne Kasasiro era bangi abalumiziddwa n'abafudde naye tetunnamanya muwendo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kino kibadde wali eri mu Kiteezi ku dumping site gwe mukwano gwange nkugambye nti nno Kasasiro ono aliko eka 36 acres 36 buli eka gibalire nti nno ekisaawe ky'omupiira ye eka emu nti okubanga eka 36 zonna zajjula ne zikola entuumo ne zifuuka ensozi. Oyinza ogamba disitulikiti nnamba ejjudde ensozi naye nga lusozi just lwa Kasasiro gwe basuulayo ne batamwokya. Oba okitegeera gwe mukwano gwange ali eyo. Kakati Kasasiro ono badde tebamufaako paka olwaleero lwataddeko obulabe bwateeseeko negative impact ku batuuze b'omu kitundu abaliraanye Kasasiro oyo. Era wenjogerera embeera ekyali ya ntiisa, embeera mbi mu batuuze bangi batandise okweraliikirira abatamanyi baabwe mayitire gaabwe, embeera ya bunkenke. Newankubadde embeera ya bunkenke gavumenti etaddewo kimala kusobola okulaba ng'ebaako kyetaakiriza. Newankubadde ebimotoka bino bigreda ebisenda waliwo ekimotoka kimu kyekiriwo. So singa kubadde kwekalakaasa wandabye nga poliisi, wandabye nga gavumenti eyiwa amagye buli kika kya mmotoka buli kimu ne bakijjayo. Ne wano mu kutaakiriza obulamu bw'abantu n'abantu n'ebyabwe
olaba nga gavumenti esoolooba nnyo kubanga eba terabawo kigenda gigasaamu mu kaseera ako. Kale tukuba omulanga mwe benna balina obuyambi tusobole okuddukira baganda baffe abali wali eri mu Kiteezi ku landing field wali badampinga kasasiro embeera mbi. Waliwo abakyanoonya abaabwe tebabalaba era bateebereza okuba nga kasasiro ono yababuutikiridde. Bateebereza okuba nti nno mulimu abalemereddwa ofuluma amayumba. Kati grade eno byegezaako okulaba nga esendasenda esobole okuziikuula ku bantu naye ng'embeera ekyali ya bunkenke. Omukwano gwange ali eyampuliriza agaakagawo galaga nti mulimu abafudde. Naggambye kasasiro ono yatandika okusuulwayo mu 1996 ng'omuganda wange abamu abampuliza mwandiba mwali temunnazaalibwa na kuzaalibwa. Kati balamu kasasiro omwaka egyo okuva eyo paka nakaakati nga bajja badampinga ku acres 36 mu 5 divisions ezikola ekibuga kya Uganda Kampala nga kyonna kyonna kidampinga awo. Njogeddeko 5 divisions kuba ze zaawandiikibwawo naye kati zisukkuluma namu. Kati embeera eri abunkenke tewali kye tuyinza kukola kutaakiriza kubanga kino tekyalina mu mbalo ya gavumenti. Yali teyinza na kulowooza nti nno kasasiro obusasiro ayinza okukkira ku makya n'abuutikira abantu oba n'atuuka ekiseera kati waliwo nga bwe ngamye nti nno acres zino ziri nnene. Atuuka ekiseera n'abikka n'atuuka n'akola ettaka. Kati waakola ettaka eri wansi akola kye bayita erupting n'akola volcanicity. Kati n'atandika okugwayo. Kati abamu bazimbako amayumba nga balowooza bazimba ku ttaka kumbe bazimbye kasasiro. Jjukira amazeewo emyaka mingi nnyo kuva mu 1996. Kati awo munnansi tolina ng'ekijja omunenyamu tolina ng'ekijja omunenyamu kuzimbawo kubanga ye aba amanyi ttaka. Kakati bwakedde ng'atandise okubumbulukuka gwe mukwano gwange ali eyo. Embeera ya bunkenke, embeera tewoomya nakabululu. Embeera tewoomya nakabululu ku baganda baffe. Twongere obbasabira gwe mukwano gwange ali eyo. Kutegeeza nti nno gwe atandika kubanga osubscribinga genda maaso osubscribinge ku channel ya Yugi Updates TV. Egenda kuba ekuwa buli information. Tugenda kuba tukuwa buli ebigwawo tukubuulire n'omuwendo gw'abameka abalumiziddwa na mbeera ki ekyaliwo ekyagenda mu maaso mu bbendobendo lya Kiteezi wali eri ku dumping site ku dumping landing field awo mu Kiteezi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Baganda bange abali emitala w'amayanja mu nnyongera maaso n'okubalamusaako mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV. Mwebale nnyo mwabali South Africa, Oman, Saudi Arabia mwenna mbalamusizaako n'abali e Dubai, USA, UK. Mwebale kwekumira ku Yugi Updates baganda bange. Mbagala nnyo. Tugenda kuba nga tukomawo ne information temuva ku Yugi Updates TV.